Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulungi atulaba yone gyosinzira okubanga otulaba nkyaliddeko mukulu Jacob Omutuuze LC3 chairman wa Bunamwa division elect. Obulamu bugamba ki? Obulamu buli okay. Omutaiba. Owai. Omanyi bole kutunyo nzikiza muwala wange. Melissa. Muwala wange yabadde ku social media. Ngayitaayitamu. Nataka kukaba najje ebiyengengeka. Nembuzo obadde kimisa ngamba. Nambuza handling this kind life no handling otire mugamba. Teri muntu katonda kyamuwa. Ngatasobole. Kati kintu ekyo. Nkisobola kati gwe kinkusaba ba ku social media. Giveko sakuuliriza mukanyiza yatukanyiza omanyi wadde nnyo ayina baganda be babera nnyo ku social media abera ku nnyo ku social media ye nga ye omuntu ayina page ayina Facebook ayina ayita musimu z'abaliki kubanga abera yaga connecting ne ba group yabo yo kusomero. Okay, yes, extra digest mugoba nsonga tusazeewo tukyalire Jacob tuwayemuko naye tulabe ekintu kiri kitya buli kimu kiri kitya akalulu kawedde we forward eriki nebigwa mukoweryo. First things first, njagala kusooka ku congratulating. Thank you. Congratulations. Omuntu wa generation yaffe. Of course abantu ba generation yaffe bonna we are happy abawangula era tubasabira n'abatawangula tumanyi bajja kuwangula ku mitendera egy'enjawulo. Of course Jacob twamukolako interviews eziwera ng'era atulaga ambitions ze nteekateeka ze z'okwesimbawo ne tulowooza byalwali after a while ne weesimbawo n'ogenda ne bakunominatinga n'oteekamu empapula tuba tuli awo obukonge ne budda erinnya nga likomyewo tuba tuli awo lunaku lw'okulonda ne lutuuka tuba tuli awo akalulu ne kakubibwa tuba tuli awo nti akalulu Jacob akawangudde akalulu kaluwa kawangudde Jacob akalulu konga kannemye okutegeera buli omu ayina version ye buli muntu ayina version y'akalulu kange esookera ddala nti akalulu kange from day one teri muntu adambiving nti ndi serious omanye ffe tuba ku radio kisinza program gyokola program gyenkola abantu gyebasinga okumbeera nga bamanyidde nnyonnyo program ya bayimbi biki bwebyo kati abantu nabali mu entertainment sector tebatulanga kuba serious munagenda okwerejesa oyo kazanyinkiza ze ajja kuyita mayina byagoba netuko ko bwatyo posta nenjikola bwatyo tuko ko okugenda bwatyo paka twatusoka sulayo kyenso okuyigiramu nti politics si ekintu ekyokuzanya nga okiraba bobo kiri wabweru ogenza okulonda ogamba nalonze naye okingira munda kirimu ebintu bingi nnyo obadde okimanyi nti nno politics byansikirano bwe babifuula naye nga si bwe birina okubeera mu Uganda politics byansikirano tojja kusanga nti meeya waba meeya ayagala omuntu agenda ku LC3 nga kyaliwe nga asobola okukera ku makyo okukwatagana sente wezifuluma nga kyaliwo so ne bakola layini yaabwe n'akabinja bakola kasaako ako kati nze nave nenkayingira nogamba kyali ono story yani ono kale kisinga okusumbwa abantu nti siri politician ekyokubiri tebantegeera nzaani ekyokusatu banoonya mistake tebagiraba kati mistake yange yajuka gye bakozesa linnya lyange tebankwata nk'omusobe sibbangako omuntu sikwata nk'omukazi sirina musango gwonna ku poliisi mistake ka gye nnina linnya lyange erinnya lyo bwe buzibu bwange ye mistake yange kati abasinga obungi katogera kulaba nti abakulu bonna abasinga obungi balonze baganyo ogira otakugizibwa okutuba nga yagera okubeera chairman we Bunamwaya mulina okulwana mulina okujendaga mu buto wini wakiri asisika girire mbulumi kyova nti ojja kusanga nga abantu banjawulo bangi bali mu kwogera byabwe baagala but of the life moving on kasita omuntu agamba nti I declare you as chairman person of Bunamwaya division n'ogenda mu kooti otya omuntu wakubidde ku about mu kalulu ate n'ogenda mu kooti kijja kuba kitya kiba kitegeeza nti ali 10 steps ahead of you Jacob lina kati abantu bano badde manyi nti ndi 100 steps back ne batandika okuntekamu ne bambega nga na tiimu yange nalikola teniseta yange ewaka
niwateka mbambega owa DP owa nupo owani mbona nganze mbamanyi nganefula ngafala omawe wefula fala wangula bingi kiva ne kule diombe ngede ko bantu bala wa Jacob ndi musiru sina magezi bawo zantu ndi fala na yenze kola bantu before sina kola kintu soka kyetegeze nganti ekintu kino kibuse muntya yabafe wenkwata wano wawe nyinzo kufuna panya okutuuka wali banange balaga shortcut eri wampita wa okuguka mu bulamu bwenso ino kuya ne shortcut kwanga obulamu muno anytime ofa tovantu badanyo nakuzonsoma Bible nesoma Bible wala kanyiriri kensi akansesa ku Bible akanyiriri akagamba abana kagura kone wano nti omusajja omusiru aloza nnyo ku lunaku olw'enkyolo essanyu naye omusajja omugezi aloza nnyo ku lunaku olw'okufa kiba kirungi nnyo omusajja omugezi okukriticizinga ggwe dani omusajja omusiru okutendereza kati abasajja abasiru bangi betuyina batendereza abantu naye nakyo sensi nga tebazaamu kufa nze kulwange ndera nenga nti mwana kati wani Jacob singa nfa bagera kunzijukira kuki bintu binyi nsoko okulowooza ku nganza omuntu ne muvinga ono bulamu njagala tutunulire awo wennyini njagala tujjewo Jacob mu Bible ne Jacob ono gwe tuli naye olwaleero ssentebe wa Bunnamwaya abantu walabye akantu ako nga bagamba ne Jacob w'omu Bible yakola ebyamagero eby'enjawulo ne Jacob waffe ono Jacob w'omu Bible wanjawulo kwono kijja kitya Ibranga ntera kugamba ku YouTube channel yo nze bulamu wange wona badde yakyamagero mama wange yangoba nga n'emyaka 8 ewaka nogenda ku street emyaka 8 ngenda ku street kateri mbeera gye mbadde siyingiramu kugimanya embeera gye mbadde sigimanyanga ku embeera ya politics nagiyingiddemu nenjisoba kati embeera gye njagala okuyingiramu poliisi oba magye ebyo bibi nteko bingi nga sina kuweza 50 years otako kuyingira poliisi oba magye nteko kuyingirako ku poliisi oba magye ojja kuba okaddiye anedda abasajja bajja kukoleza test yayo gigwe ndabayo sibya text kati kubanga okusumba amagye muri mwamu emitendere gyenjawulo waliwo abeera just mu office nga bo bakuba plan nga teyita wano kwanga nze ndi mugezi mukuba plan aya nti yita wano yita wali oguke wali nga kolonokera ku majo kutegeka ekivulu gwe nanyini sente ojja notegeka ekivulu kati abantu bano bayise nto bajja manyumba gaabwe okyegera kati waliwo abantu we batyo nga bo batula mu kitabo nasoma ekitabo wasoma ekitabo naganto kati omanyi amagye gano kuwamba balakiseri tulina kuyita wano ebyenjagala sala kudanire ku float abo tabafuga lwaki abantu bakuba ebituli mu buwanguzi bwo badembe ni Katonda yakola ebyamagero Ibrahim sinze Katonda Katonda yakola ebyamagero natambulira ku nnyanja nazungusa abafu nazibula amazibe nawonya buli kimu yakikola ng'enseera waweeti I don't know the same people beyakolera ebyamagero bamukera ku makya ne bamufumba ne bamuteka ku musalaba ye Nabbi Isa ne bamukomerera kati nzaani Ibrahim bwe nasooka okutegeera nti no sikulangayo kyamagero ku nsi sizukisangako mufu muntu waddembe okola buli kimu kyayagala nga we nagambye nti ku myaka 8 mayange gaa nti ndibeera failure nobody teri muntu abelieving in me unless me kitandikira ku nze nze alina okusooka okwekkiriza musinga ntambulira mu mbeerere ga nti no guno tanjagala oli tanjagala kikuluma nnyo okitegeera naye waliwo ekintu kigamba nti no wotula mu nnyumba yo ng'oli wekka ng'oli bwereere ne weetegereza ng'oli bwereere wekka ani ng'olira naye obeera mutoyi ng'oli yokka ani obeerayo gwe wekka bwomu kibategeeza buli kimu ekiri mu nsi yemu kitandikira ku ggwe Jacob returning officer yakulangiridde oba yakulangirira bw'amala okulangirira abantu ne batandika okuraisinga dust nga bagamba nti kyamagero kyewuunyisa nnyo balangiridde ow'okusatu kifo ky'okulangirira wakiri ow'okubiri oba nnamba emu lwaki abantu bakuteeka mu kifo kya wakusatu ng'akalulu katikanaggwa bingi bya happening nagenda ku Facebook yange ya DJ Jacob Mutuuze ne ngamba ne postingayo let me just try to check here na postingayo ekintu ekigamba hold on a little bit olina ka post ke wakolawo nga ka insinuating something nga njagala kulaba what people kiki ebintu kiki balowooza nze ogenda wakiso bamblockinga buli wamu nga tebagala ngende wakiso ne kutuuka abwe nagenda okuyingira wakiso nga balanga we bati naye lwali lukujjukujju nga nagamba nti nno onoonya plan A plan B plan C okitegeera wawe oyitira natuuka wakiso ne bamblockinga abakulembeze abali mu Bunnamwaya be balonda kuteebereza MP omulamba ekino ekifo kya Elsefira bakyagazaaki tebereza meeyo omulamba ekifo kya Elsefira bakyagazaaki weteberezaamu Walukagga asimanyi bamuyitani Segirinya LC3 abakyagazaaki sinze zekazeka Entebbe kene Entebbe
olabe byabaddeyo lwaki nze in all people abesimbyewo lwaki nze just waliwo ekintu kimu kibagamba nti abantu balibeera biased ku muntu nga bamusubira ntagwana takigwana alikola kino alibeerawo ekityo so binnyo byapenengako kola olunaku era okuva ssaawa nasulayo katabanzikiriza genda kuyingira munda nensula mu motoka enkira ku makya nenkira ssaawa 2 nze yali ku mulyango nagamba ne bambuza gwani ngeri nyange balitadde ku mulyango oyo temumukiriza kuyingira kasula wa Jacob tomukiriza kuyingira nekaba nenkoze ntya nga bambulokinga obutatuuka wali I get your point. Paka wenakera ku makya nembera omukujjukujju nga Jacob yali mu Bible Jacob yali mu Bible yali musajja mugezi Namanya Jacob agenda kubba emikisa gya Esau yagigayalirira naye Jacob we yagibba ate Katonda yamusaamu nnyo ekitiibwa mubamu ebiseera bisinga omuntu gwokola ekintu nga Katonda alina kuyambiraawo because Katonda bagamba ayamba yeyambye bw'oteyamba teri agenda kuyamba nakola buli kimu nengejagamuga afande mulike empita onagamba nedda batuganye ngo order from above tojja kuyita wano Jacob obuwanguzi bwo bwattributinga kuki what do you like buli kuki buva obuwanguzi bwo buva obuwanguzi buva bantu nawadde nzijano wensula mu lufuka abantu nga bali so happy otegera so mulimu bali abantu bonga bo mu mutima gyabwe tebakkiriza siri muganda era si kikoli mu butabera muganda era si nsonga obutabera muganda naye ng'omanyi nti abantu b'ensi eno bali mu kutegeera nti no atali muganda n'omuganda bonna be bamu tuli muntu omu fera tusomoka gwe gumu ibula kiri ewo kinkwatako omwana wange mama wamuzaala muganda mama wange anzaala muganda kitegeera saayagala kubeera kikyendi nti wenkera kumakya nenvaina nga ntongera kwesimbawo ngwana ekitiibwa ekyo kyokwesimbawo sigwana kitiibwa nti oyo munamawanga tagwana kwesimbawo mu Buganda kubanga kiba kive nga nagamba ku last time nti waliwo ekikolimo ekiri mu kutambula mu Uganda naye ng'abantu abalina endowooza ey'okumpi tasobola kutegeera kikolimo ekyo kitambula ibula waliwo ekintu ekizimbibwa mu bantu mpola mpola kigenda kizimba mu myaka gino 5 kigenda kukula kifuuke ekyobulabe nnyo mu bantu naddala mu Central Buganda kikolimo kijja kitambula mpola mpola bw'otuna saidi ng'ovuddeko mu Central Buganda wegenzeko si kyamaanyi nnyo naye kigenda kizimbwa mpola kigenda kikola slowly but sure kintu kyekyo sijja kigamba ojja kirabirako ndikubira simu nagamba ojjuka kye nagamba omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteeganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerete beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo oyo amanyi Eva mzemba kukubira essendo ngamba ojjuka kye nagamba nagamba Iba ngenda kuwangula akaluka kano gamba Jacob tosobola Jacob tosobola ngamba kyali okamiri ngenda kuwangula akaluka nagamba wa Jacob tosobola kakati Jacob njala tutunulire criticism You've faced criticism from the word go. Yeah. Oina criticism eri ku social media. Oina criticism even ne ku mulimu gy'okolera. Honestly, criticism eno eva kuki?
ngawe nagambe Ibula there's a time when I call ku radio Dembe sijja kukowa kujogera radio eyo njokoyede myaka katijigena mu abiri naye aho kwa boss wange bagamba ngula abawuliriza bakube mu program yange ne bakola research yaba presenter bonna bakabi ne bagiteeka onaga Jacobo ogudde toli mu research ne babuza ngudde nina abantu 11 ku Facebook nina abantu 11 ku Instagram nina abantu 5 ku Twitter nina abantu bangobera ku YouTube ngudde ntya ngamba anyway it's okay that's life life wetu ninga abantu bano oba abantu banimba ninga calculation da emun mulinya lyange ndabe badada teri muntu ampuliriza nekola show sheyo by sawa 10 nalina abantu 10 huwa yaliwa yali ku big zone by sawa 10 nalina abantu 10 ezo ninga neiba nange tukakola sawa 2 nga big zone elimu abantu 8 ngatabine batula n'okutula nga bayimiride mu lukuba jasibaliza kulaba Jacob afaanana atya mbadde ntambula mu dotudde eyo nga noonya akalulu nosanga omuntu n'akaba amaziga kankubuya ka story zinganga nyezi nyigidde mu politics muno nti nagenda okusaba akalulu nensanga amaka g'omukazi nemugamba nti no maama gyebala kuba mpisa yakugizibwa Jacob atonyumiza twako abasajja mu mutufuze nnyo wanta mama ekikati abayogera bwe nawulire ennaku mu mutima Ibula tomanyi kintu kye nawulira mu mutima mukwogera nnyoko munda mu nyumba ye malemu abaana babiri bawala nyoga mama oleka ovumani oyo agala kufuma nga Jacob mama yo Jacob akula ku Dembe oyo yono mwana katuli yono mama munange nsonyiwa munange badde sigenere mugana tewali buzibu mama ekintu kino kifacing emirundi 6 nga nonya akalulu 6 emirundi 6 olebe nasanga bo bali igo kulaba Jacob afaanana ati musajja ate wala gwe nasanga nze mukazi wange wamunobya musajja gwe wantama kintu ekyo wanobya mukazi wange wamubuusa mukazi wange nali mwaga namubuuza namugako genda otama ebyo byoyogeza ku lediyo ebyo mukazi wange yagenda nabiwulira nagamba natanga komperinga mukazi wange nanoba nemugamba sinze yamunobesa nze namugula bwongo kyaliri eri ggwe okugala obwongo bw'omukazi wo bukira nkumaca katonda akuwa omukazi mu ngalo ze 5 gwe ng'omusajja oba omusinga ebigere 10 maaso waza kyatusinga omukazi atusinga okubeera omugumu ate omukazi akiwa obudde kyova olaba nti ebiseera by'omukazi ebisinga obungi asobola okujjukira ddi wamukwana asobola okujjukira birthday asobola okujjukira buli kimu n'ekigambo kyokozesa ng'otandika yasobola okijjukira kubanga mayindi yaabwe ebeera settled nnyo ebeera yetegereza maka yetegereza relationship naye ffe abasajja tunoonya majja tufuata majja kitegeera kati obuzibu bwali kugwe tebwali kunze kati oyo nga tumutadde Honorable Segirinya Muhammad Honorable Mulonde ne meya wa Kyengera Town Council Mathias Walukaga n'abalala bagamba bagenda kuyamba flag bearer wa Nuupu gwe wabadde naye mu race bagende bafairinge lawsuit against you era bakuvuga file eno bakufandinga akalulu ako buli kintu kitambule balabe nga kooti ekukunkumula omukono mu kibya era Segirinya yaweze Walukaga yaweze n'abalala baweze kyekiddako bakikola in line of because oli wa Nuupu munnaabwe kankuwenze ndi wa Nuupu naye toyina card bakuma card ulira najje byava nze nagenda kufuna card ngalo omuntu yangamba ngende nfune card nagenda kufuna card mizanyo mingi gyajazanyirwa sakala kwogera ku mpewo nentuka kiseera nenumba omuntu omu nagana Jacob tofaayo just kira bugenzi kola posta y'abantu bakumanyi bajja kuwa akalulu okitegeera nga gamba wa Nuupu bye kugamba biri person mu process y'okubeera ku vetting abantu nabira dantino Nuupu yayina ekintu kye yayingiramu ekirala okitegeera yayingiramu ekintu ekitategeerekeka erimu abantu nga bo baagala akakundiri kaabwe kekaba katambula buli wamu okitegeera gundi wakusaako omukono kati gundi alina okutraininga gundi adde mu kifo kyoyo ng'akuze okitegeera waliwo ekintu ekiri mu Nuupu Nuupu yabbanga tono okitegeera waliwo abantu abajingiramu babbo bakafulu bamafia buli kimu bakimanyi emizannyo yabwe gye bazannya so unatuuka eyo netegeeza ebintu bingi nyo ebinzibula amaaso nti no position olina okubeera n'ebigere 10 maaso opponent wo okitegeera wakuleka ebigere 10 abagenze kati kino nyina kiwezako Honorable Segirinya Honorable Muhammad Richard Segirinya nekyali kubaita Walukaga nze mbadde ku radio emyaka 20 bullying nze asooka ku bullyinga
manyo kubulinga nga Segirinya tanakutandika kulowooza kuba masimu ku radio ez'enjawulo nga nze ndi mu system Segirinya nga tanakuba masimu ku radio wali okola ku radio gola Segirinya nga tanakera kumacha kufuna Facebook page na Instagram Facebook page ulira ajja teri kintu omuntu kyagenda kukola testamanyi no kyamanyi ku walukaga nti Kasuku yamugulirawo Facebook yali tabimanyi ng'amusasuza buli mwezi nti aziweereza America sometime back twali twakava ku ssomero kate mwena mugenda okujja ku Facebook nganze kuwendi of course twakusangako kiba kitegeeza buli muzannyo oguzannyibwa ng'omanyi oguzannya naye lwakonga muliwamu ebintu bye nagamba nze sikyaddawo okuvuma muntu Mozero radio yafa kino nsima nkigamba yangamba Jacob njagala ofe because wanvuma nga ku radio nempulira nga nfa abantu bano badda ku Facebook okunovuma omuntu obanga simugumu bulungi nga talwanye entalo ndezisoma comment ne woba ofoti olutekayo posting antunula eri bwenti trust me sisoma omuntu ayinza okwegalya mu nyumba n'afa yeah Facebook eno oba social media eno I think twaite tunakwetegekanga ffe bana Africa oba ffe bana Uganda gifuna essaawa zino Facebook eno nyamaka g'abantu bangi I know essaawa zino Facebook erimu kutta myoyo gy'abantu mingi slowly but sure emyoyo tekitambula just mu bulamu bwa bulijjo ne ku social media gyegiri n'ogoberera omuntu ng'alina omwoyo gw'omwambadde nga ye buli awali ng'alinga ng'enswera omanye ninako nzijja sagala onsazeemu enswera n'enjuki byonna bigera mu kabuyonjo naye enswera eyo gy'olaba ejjayo buzambi bwokka enjuki ejjayo ki ejjayo mubisi waliwo abantu abamu nga buli balinga nga nswera nga buli wali akazibu akabi buli atunulira kibi kyebyoka bukiza because talina buli kaseera anoonya kubeera mu feva y'abantu kunoonya mu kataala kunoonya kubeera mu bantu ng'abeerawo ng'abeera nze musobola kumala ebbanga sipostinze naye waliwo omuntu oli njagala gundi yage hitinge okuhitinga tebabifoosinga waba time yo nga yagamba time yo teri muntu asobola kulinnya mu time yo okitegeera kyenagamba kyali wange yali awagira nnyo Bobby namuga tulonze Bobby naye waliwo ekintu ekiyitibwa Katonda Katonda soakera kumakya mwerabira Katonda mugezi ate Katonda simusira ate Katonda tebamusiriwaza ate Katonda tebamuyambako kisinga okubeera fani namuga olaba sawa zino tumulonze by the end of the day ndi Katonda asalawo atya dada namugamba Katonda golaba waganda Ibula leero switch yeveemu awo bwokoma bwebanga okomye ng'atekawo omulala mu Bible mulimu era omusajja yagamba Katonda gwe tolina mulala oyina nze agenda okukubira ekibuliro onanangamba neddasebo ninanga gwe emitwalo n'emitwalo gwe sobola okujja neetekawo omulala omakyo kitegeeza ekyo nti Katonda buli muntu amuwa opportunity okukozesa obulamu bwe kiri aliyo okulwana ennyo okukozesa obulamu bwe ekintu kyagala abeere kyekinaga nti obeera muto obeerayo bwogu abasajja bano ogenda bakola otya atewali nagamba abo nabona bolaba amajja nze step 10 maaso gaabwe guganda mugenza okutuuka wano from day one ogenda okwewandiisa ne bavuma nensirika ngambalaba osegera negenda okukola posta ne bavuma nensirika ngambalaba negenda kubanga balanza akalulu biki byonna bibaddemu nze ntwakuta abantu abenjawulo aba nuupu bwe bayingizaamu okulonda obululu njukira nti nuupu yava mu dip yava abantu abasinga omungi bali mu nuupu bava mu dip oyo omukulu gweŋŋamba gwe nesimbeyo naye yali wa dp nayingira nuupu yabadde ku kadi ya nuupu be bamu ku bantu abasasula sente nga tujjayo kaadi naye yazimusasulira yali atwala division yonna municipality yonna ng'amugulira kaadi ebintu bino bwe bugenda mu kooti obiyimirirako sina budde kati essaawa zino ekyange kyenjaga okulowoozaako kiri ekintu kyo kati tugenda mu kooti kikinaga nti ndi step 10 abasajja nga bawera nobanaabwerawo batya ne banawera emirundi 15 nanakeera ku makya okusaba abantu sente zenkanawa nze ndi step 10 namusooka okubeera n'erinnya namusooka okubeera ne Facebook gyewagirako namusooka okukola buli kimu kiba kitegeeza Ibula ndi step 10 ayamba nnyo abantu n'okuyamba wamusooka tasobola nze asooka okusooka okuyamba Segirinya but ate nawe kuyamba kwe kakubuli kino okuyamba kwa Segirinya abantu banamubuuka mukulu Richard tomugiraagira nnyo bwoti abantu banamubuuka ndaka abantu bajja mubuuka abantu abo bolaba batabbu nnyo abantu abo bolaba bali mu kubbo sede z'abantu sorry but sure naye abantu banakubuuka omuntu nga Katonda yagamba nti ojja kubuukibwa abanaabuuka bajja kubuuka batanakubuuka be bakyabikola court cases they involve a lot of money and time ekuliira obudde kooti etwala essente
when I talk about money, ntegeeza in hiring good lawyers, okubattlinga ba complainant gwenga defendant. Jacob, ensawo yo eyimiridde eti ekitavu kyo kiyimiridde kitasinganga bamuyingidde kootu wali olirwedde okuliikiriza bapulida bano nga bajja ne bawoza n'obawe ssente. Kakubulemu ekintu ekisookera ddala. Muganda wange Ibla. Nina faamu bbiri eziri mu musango guno. 2 farms. Nga ziredde okuwoleza. Nadde ndi awo ng'asomera nga mpulira ng'ojja kuzzabuza misango. Nane mbulira Seginya basoma. Omanyi Seginya yefula omugezi naye ng'ate obwongo bwe buli mu kikopo w'ekiti. Honorable Seginya? Yes. Tovoola taata. Sikuvoola. Omanyi katika kubulya kyo si kuvola muntu yenna. Ze banzivodde ku Facebook. Baogedde buli kimu nsirise. Olina law firms bbiri eziredde okuwoleza mu kooti singa nga baba bawabi. Ezo mullo. Ate nina n'obukakafu. Ba presiding officer bakyusanga ebintu. In favor of who? Of NUP and DP. Ababegasa ababiri. Nyongo kujukiza. DP abasinga obungi bayingira NUP. Kati bo basalawo nti no Ssaabagabo ina kubeera ya opposition. Tena kujja muntu atali wa opposition. Ndi wa opposition. At the end of the day ntebantegeera. Babuza Jacob wa NRM, Jacob wa Gundi, Jacob kati ndi awo ninganga oli mu kibiina ky'ekituufu. Ndi mu NUP, ndi mu NUP. Tuyina kye bayita ndi wa NUP naye ndi wa NUP omugezi atali musiru. So kati ani akategorizinga NUP zino ebbiri? NUP omugezi omulala kubikola. Kati njagala omenyere ba NUP abagezi. Nze nja kugenda n'abagezi be bali wabo bamenyere. NUP omugezi akola what? Tavu. Tawemula. Tajirega. Taisa muntu maaso. Je wa NUP omugezi? Yes. NUP omusiru. Ejogo jokusanga avuma ng'alingiza ebintu ebitamukwata nako. Ali eri simanyi bwaja atwala ali. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti company eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Company emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah. Mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa. Buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Lwaki abantu balowooza oli wa NRM leaning, balowooza oli wa NRM? Nagenda kuwa Kenya wankola ko story wano. Njogera nti wokola story ku social media abantu bagitaniga against you. Nebera ento story yo ngo omuntu avudde ali mu limelight ino omuntu geso okera kuma kyokukyusa. Nagamba we nali ku street nti omu ku baana ba President Museveni yanyamba. Lesende ze nakoze okuregistinga ku Nabagereka Primary School. Sijja kowa kubanga nzikiriza nti Katonda ayanukula omutima gw'omuntu oyo ajjukire byafaayo bye nawa credit abantu bamuyambye. Kikulu nnyo ekyo nti wemba njogenda kala gundi yanyamba credit njifuna wa Katonda atajjukira byadda agwa mukadde mu kifuba. Kakati abantu abasinga obungi balabanga nayogera ekyo bogedde bingi mu period eno nti no mwana mu Natasha ni bogedde ebintu go jibula bwe kusanga olina akatima kalinga kankoko kabatukono kaka n'ogwali ne basanga nga ndi sitedde nga mutego mulayira ddi tulayiza mu Gwakutaano
guli wala abasajja tebatukunkumula abasajja tebatugira abasajja tebatugiranga tetunaba kutuuka mu ofisi wali kufuna stamp abasajja tebatukunkumula omukono mu kibyanga tetunaba kugamba nti ndi mukula ebbanga eryo tebasaadisalako kino tekiri about kulayira omanyi ofanga nyo ku nsi yamukukolekawo maaka omukululo legacy ibula singa nkera kumakya nenfaano tomanyi kibintu kibyagenda okunzijukirako bingi naku zibadde 3 Facebook bavuma muntu ogwo nkikugambe ono nga nakatuuka nti otopinze chats on social media gwebanga nze kenyini zaali mboozi toza nti ibula ndi musiru nkyongera okuddeko ibula siri musiru ibula olwo omuntu okusirika n'atawemula n'atavuma n'atajerega n'atakolaki ibula teri mbeera gye zitayiseemu ibula natukako ekisanga sinade n'ekikumi mu nsawo yange sisobola kuvuma muntu nti no mwavu kubanga obwavu mubumanyi obufaananana ate si bulwadde obwavu si bulwadde si bulwadde ene time omuntu asobola kukyusa sisobola kira kumakya kunyuma muntu kubanga manyi nange gye nvadde obunyumi mbufunyeemu mbumanyi gye bufaanana sisobola kusekera mwana asula mu toilet oba ku street kubanga nayesuzeeko mu kiyigo nga enyumba yange kati eyo nasobola okuyita eyo nempangulayo this is a mere case kyekinagamba kyali bange bembeera nabo mulimu Kaye mulimu Senfuma mulimu Lonadi bangi bembeera nabo gajja ku mwana ngoli mugumu nnyo kitende bagamba nze mulaba teri kyenkola nga sigenda nga ngenda kyejjusa bwe kimu nkikola nga nina nsonga ki nkikoze lwaka bagenda okujjukira bwe twabaddeyo wakiso nga bambulokinze kati wakyero kyange bamita Senfuma yadde ku bakansala ina kyali waffe abadde akuwasagajala campaign nga bamita Kaye nemagamba Jacob nga toyingira nga ffe tuyingidde nemuganze munnange bitwange bikwata mpola oba baŋŋaanyi wajja kutuuka ekiseera banzikirize nyingire ne bayita ababuna mwaya mukuyingira bobuna saabadde nayo ne basoma erinyange ogwasooka nga siriimu banoonya bayita kugiziba Jacob aliwanga dde oba chairman Tolobert alangirira nga siriiyo paka we nagairidde omusajja nemboka kikobera nengwa munda pu paka we nayingiddeyo gye balayiki we natuusa leta bannupu beekanza gamba akayaye kagguse bakuyulize kooti togenda kuwaaba sina budde yanjirize kooti mukyala omanyi mpanye ekitiibwa omuntu ayitibwa omukazi katonda yamuwa amaanyi agenjalo ogenkuba ekitiibwa so sisobola kuddaawo kutwala mukyala nemutwitinga bubi kyova nenyumba wanyo respect so wamusonyi wamulesa namusonyi era n'abantu basinza okunsanyukirako bakyala bereere gutomanya bakazi bankubidde essimu mubunamwaya muno nga bakaba amaziga bituufu wamma nti bakubye akalulu abantu bagenda kubisiba ekibuzi kyabwe nga n'okulonda kugenda mu maaso tutunuulire congratulatory messages zivudde wana wabitongole kina sofe byaka congratulatinga banjogere ki waliwo mu Buganda okyaliwa nga twala ino wa mu Buganda njakuweereza obubaka okyaliwa nga abeera mu State House eyo waliwo bakyaliwa nga abayimbi that is good ne muwala wange Melissa that is good yasingidde n'okunyumira ddala eyo because Melissa waliwo time yatuka agenza okugula emmere nasanga abantu nga banjogerako n'abakuba ebifaananyi n'abampeeza kati nga kuliko wa boda omugwe nawe emmere mu sseera ya covid nagamba ono omuvubuka nsigadde akalwaka ngenda kuwa Jacob akalulu because yampa emmere muki mu sseera ya covid kuba ali ababina ngamba tosobola kuwa Jacob akalulu Jacob yakyali mwana muto nnyo Jacob ono omwaka Jacob atuyiseeko nnyo kati Melissa ajja n'andaga ebifaananyi nga abantu mbamanyi nga Melissa bino ebintu ebinyayingiddemu bwe tebikwatako dawaka beera waka lekaneetika ekintu kyange nyanza ogwo bwomu kyona kyapeni nga kiri kunze kiri kuggwe the best way nangamba nkole ntya okuyambako okuwininga nemugamba kwata ekitabo ekyo kubira abantu amasimu bagambe nze Melissa nsaba akalulu ka taata wange bamulina ekiwona oba okikoze ojja kubatadde ejjinja ly'amaanyi mu kampeyini zange nangamba okay nemuwa ekitabo nataka okukubira abantu amasimu Nation Media as yakuba akwereza obubaka national media eyo njagala nnyo bw'obanga ogirabira in distance ogamba wow oyingira mundu ogamba okitegeera naye national media eyo mwana mulimu ekitongole mulimu company nyenkola mbagita Demba FM Demba FM eya mulimu bakyali abakayiga okufuna fame abo bansanyusa baddawo ne badda akazindalo naye akazindalo kawaga akazindalo ako otaba mugezi kayinza okukozesa ensobi okitegeera akazindalo ako edda we nali fala
nga nkyeyiya nga njagala nnyo erinnya nga njagala nnyo okwebaka ku bakazi nga manyi bye bikufuula omusajja nga njagala nnyo okubeera ne bashuga mami nga manyi nga bye bikufuula okufuula omusajja onava akazindaala ako lumu ne bangoba ku radio nategera nti akazindaalo kako ng'oli awo wovaayo kaba kagenzeko omuntu mulala kati bakyali bange abo mwana bo amanyi nti amanyi gayo gona gali mu kazindaalo nti bamanya nti akezindaalo ako kasobola okuggwawo anytime ate bwekagawo anytime tola nti no abantu bakwagala ibula ng'oli somewhere bw'onoonya omulimu muganda wange ng'olina empisa embi mu bantu temuntu agukuwa nze nakirabako navumanga abayimbi nga tekyesitawugera naye onaku nava ku radio emyezi 8 negenda mu field y'okunoonya omulimu muganda nga webulwe ntuuka bw'obadde ofumanya abantu ku radio asobola kuwa mulimu negamba yi kyawo kyaleta na Juliana Kanyomozi okunoonyeza omulimu netugenda ku super netugenda ku beat nga mpulya sijjayo yonna ne mugamba manyi kamere waka mu ntima gwange mpulya njagala nnyo ddembe era radio yengera okukoma kukolako ne wakati nanga ndi mukozi wa radio omulimu gujja kuddamu ngufuna ogwa radio bandi awo ne bakubira simu nenzirayo ku radio kati bakyera batunulira abamu batobe nnyo n'ensi abamu baali bayimbi ne babivaamu abamu bakava kusomera tayira banko kunna kumbulamu benagula akamotoka nasula kayumba akemaanyi kati bali awo byebigiroto bya bibiri awo betulira awo mbakazi bomotoka bikibi kati nze ndowooza kutereza bunama division ndozola byo obongo wafengeje bwawukanamu obongo babali bakazi mu bumotoka akufuna bashuga mami kati nze obongo bange nyambye nto muvuka wabunamwaya nyambye anti okera kumacho kuzobo mu bunamwaya kati byendowooza kati bo balowooza birala nnyo ogenda kudayo ku radio kola ekigobadde ki nokuddayo ka program kange kusande kanyumira ako program nyinza okuba kengenda okusigaza kukka ngenda sebo ndi chairman bamitu batasina kukola kati chairman nyinza okubanga nebidongo ebikuba ebidongodongo ebisijja bikuzidamu bikuba ebidongo bwena banjagala osagera bwena basaagadde nja kubidamu bikole kubanga ekifo kino tekina ekiyingira mu mulimu gwange omulimu gwange guli mwawufu ne time zenkolamu njawufu okitegeera ate guno gwo mulala nnyo najefanaganamu kintu kimu okolera abantu serving the public kati leero waliwo omuntu gwe bakwatidde mu lufuka manyi na security yange kati eri mu lufuka enjagala nga bamukutene register kyali wange yakumyaka luno naye ajidde mu moment erimu ebigambo ebingi namugamba okola ki wa chairman wakyo na register kati bamutte nzakidde kumatene muwoya mugamba mwana ono kyali wafale ku mugendo gwe gumu gwe tuliko Okay, tetugenda kubanga tusukawo wano tuwagala kubanga Jacob tumuleka tukwagaliza birungi byerere. I know si byangu I've been on social media reading messages across everywhere naye si byangu okutwaliza awamu but nze I personally njagala kuyozayoza. You gave us a platform some time back. Watuwa obudde mi and Kasuku. Watuwa obudde nga Dembe ekyali nakasero waggulu eyo nga tuli ku ssomero tuli baana bato n'otuwa platform ne tutandika olupapula lw'amawulire ng'otuwa amawulire abayise ku mikono gyange omanyi Ibula nze omuntu ayagaliza buli muntu nkwebaza gwe muntu gwe nali nyambyeko ajjuke nti nali muyambye kyaliwo oyo nga yalizeko mu studio ya Dembe nga tamanyi kyakukola nemugamba ledio bakolayo bati bakolayo bati naye mujjuke muwulira ku ledio nga njogera kwengamba Mukama Katonda ne Yuda yali muntu wa Katonda okitegeera Yuda yali kyali wa Katonda ali Jesus byonna wali mmaliriza wende nebaza nnyo bakyali bange bintu bye nabo Ibula nkwebaza nnyo abatakyuka abatagenda na mbeera nebaza nnyo mwana mwala gwe bayita Rema Namakula Rema yanyigidde nageze nkola kana kanu njagala okansaliremu okampirize nkaweze Rema Namakula Kajja kuno Rema. This is a big platform. Rema ne Hamza mwino laba bino ebintu sebo. Tunabibasanza wate balabikaabo. Rema Namakula nsaba kunsonyiwa mama wange. Amanyi tebadde byangu pressure adina nyingi nnyo. Ate nga kakyali kasaidize eri kali akefuula kammeya akapya nga kandiko nnyo nga kampwala speed. Eyani oyo. Nenjogera ebintu byakunyiziza. Ne mama wange mbadde nsaba kunsonyiwa kubanga gituvudde wala nnyo. Wakomeza obiri ebintu byenda. Tokkiriza just ebigambo bya. Wamukoze bubi. Ebigambo binayogedde okuba abantu b'omukyawa. I love you Rema. May God bless you. Wakoze bubi Namakula. Walese biri ebintu ebyedda Jacob. Ebibadde wakoze kibi. Omwana Rema yakowa omuvubuka oyo. Omuvubuka yesibye ku Rema oyo. Omuvubuka yesiba ku Rema oyo.
By the way, Walukaga, you don't know Rema. You're lying. You a liar. Yamwesibako bwesibi. Nagula laptop awo. Bamugobesa love for you. Aleta ka love for short ya. Damnage tulabye ebintu mu dunia muno. Omala yamugandize sagala motoka please. Naeta ka laptop kali kaddeero nkajjukira. Agula Kampala Road yawo opposite Fido Didawo. Manyi JSP alo musaba muganda yalalangira ku Dembe yamutwala ekifana yamugamba nyamba akazi kano na Jacob Nedda. Sente Nedda. Omusajja nagenda ku nsasi. Tasobola oyo omusajja mukatuli kyoyo. Musajja mukatuli kyoyo. Akaviri kamwe kati. Oh. Nagenda afuna oluviri lwakiwani kyuna alutwalayo. Agenda kutuka oyo sente. Obeera mu Japan. Anyways. Njagala kugamba shout out Jacob Emezi otegwa naye meya muleke meya simuliko nzi sikwamba dengamba meya musajja wa amina anyway nene baza bukisi ngoma gwe nanyina lwentalo ezo kwantuse paka ku buwanguzi abachali banga bali mu media nga goma intino media tujikosa nga kulwanyisa ba media banno I salute you, thank you Kafuko Peter wajo ku platform kubanga ntunda face yange wadde buzibu amanyi abantu kuntegera nzani era ne bino binyamba anti obadde so olinyo mu radio than TV obadde wasigala nnyo wekweka nnyo mu radio Kafuko Peter I salute you and nebaza Alex Spark TV nayo bade nnyo kumuzikizo kubanga nkyala mu programs zo nebaza ba Florence Nampijja nebaza mama wange wasta radio na Star TV mulongo babiri the giant superstar nebaza buli kisi ngomanyo bakyali ba timu dienda bomutuze I salute you nebaza bakyali banga bempangira na mbona mwaya abasambi bomupira buli kisi ngomanyo manya obadde mu struggle nga tujiwangula big up on yourself oli wakabinyo nze wendi kyona kino ekijja oba koti oba kiki ogambe inalo farm bbiri nabodde nga beyogeza ezo anya kongerako yokusatu mutegendo ndi muzibu balibo social media anyway Jacobo njagala kwebaza njagala nze kuyoza ez'okuwangula you see tali kisinga kunyumanga kulaba abantu ba mulembe goba generation yo nga ba flourishinga nga ba shininga nga ba standing out of the crowd so salute my brother your dream came true omuntu yali from nowhere to somewhere from zero to hero from street to office so I salute you, I respect you. Njala kwebaza team yange Idris, Daniel, Keith nga kwotadde ne mukulu Tony Senabulia. Then to the viewer out there tulaba across the whole world because we have no limit. Internet wekoma wetukoma ichiri ku record. Tell bino ate free to air. Ate tebali ku DSTV. We are moved by internet wekoma wetukoma awatali internet sorry for you so large upon everyone atulaba across the whole world Ibrahim Mukasage manya gange njala kubanga mbebaza abatugoberera abasubscribing abasharing abacommending n'abaliking works zaffe mubera bulungi mweraba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh byowulidde mu program eno si bigambo byabaddukanyo mu kutuguno obanze oba bannyinigwo wabula bigambo by'abantu sekinomu see you next time love you all. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate.
muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy, nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling, nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu, era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah. Mwekwate Roast Coffee Academy, era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa. Buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo.